nze njagala okusaba mu mwenna abali mu kisiibo abali mu ssaala temubanyigira mubasabire abo tubadde tukola nabo nga bankwe banfuuyirizi bafubitizi balyake n'ebirala ebintu ebifaanana bwe bityo. Uganda eri ku ssaawa zennyini zetwetaaga buli lunaku kubanga bw'omala okufulumya Yuda Iskariyoti Yesu yagenda okugenda ku musaalaba Pontius Pilate okumusalira omusango gwe baamusalira n'abalala nga amaze okakasa ng'amaze okola ki okakasa baani ababadde mabega bwekityo. Nalumansi ky'oba omanya twogedde ebigambo biweddeyo era ffe ky'okakasa tewali kyokola ky'otamanyi ti lwaki akukuta n'ogusajja ogwo kayongo ogusajja gubbi. Birds of the same feathers bibuuka bibiri. Oba era olina kyoyenda okubuuza tandikirawo muliro mulege. Omuliro mulege. Okay. Tinekyo gyonna. Waiswa. Manyi akadde olusike kaba katabanye okusaidia ffe. Naye ensonga zonna tugenda zirambulula. Twagala kusookera ku kiwandiiko ekyawandiikiddwa okuva mu yafeesi ya Secretary General nga kyolekera zeteeserezo. Kiwandiiko ekyo kyawandiikiddwa mu mutima ki? Mu mutima ogugobererwa Constitution Ssemateeka wa National Unity Platform. Ssemateeka wa National Unity Platform ne ssemateeka okusinziira ku kye baalagira nga baagala okugyayo Honorable Ssemujjunganda ku bwa Chief Whip. Speaker wa Parliament yagamba nti kyali kyetaagisa okubanga ebintu ebyali bigenda okukolebwa byonna biyita mu nkiiko ez'ebibiina naddala National Executive Committee ekiseera eyo ekyali ekya FDC. So eno process yeyekibiina era ye process erina okugobererwa nga ekibiina kubanga ekibiina kirina obusobozi obunominating omuntu era omuntu oyo naaba nga agenda kukiikirira ebirowoozo bya opposition. Ebbaluwa yaabwe sinaba kugintorogetinga bulungi naye ndabe basaitinzemu n'emisango egimu. Manyi nti bwe bunaakeerera olunaku olw'enkya nja kuba maze okugisomamu yonna era nga nsobola n'okwanganga mu nkola ey'amateeka ku kiki boogerako. Naye nakigamba bannayuganda nti ebbaluwa yaffe ya Secretary General yali clear nti ffe nga bwe twateekayo erinnya ly'ono nga 22 katuliggyeyo. Katonda nnyo Waiswa. Ebbaluwa yo eno mu bulambulukufu yabadde egamba ki eyavudde mu office ya Secretary General? Yabadde egamba nti okusinziira kuba nti ffe twakuwa erinnya lya Mathias Mpuuga nga tulowooza nti alina ensa talina nziro mu ngalo era nga tetusuubira nti yeenyigira mu kutwala $5,000,000 ez'abannansi oluvannyuma lw'okukizuula nti yeekobaana n'aba nga yafuna ng'akozesa ofiisi ye ey'obwaloopu yakozesa olukujjukujju n'alya mu bannayuganda olukwe ne yeekobaana ne Nakyemalira ne sipiika wa Nakyemalira ne bakomishona ba Nakyemalira 3 ne beewa akawumbi kamu ne $7,000,000 nga bazeewerawo mu nkola ey'okwesiima ne tulaba nga takyasobola kubeerawo okukiikirira ebirowoozo by'abannayuganda kuba olwedde ye bamufuutiika eggaati mu kamwa. Ne tumusaba mu nkola ya buntu bulamu era neyeetondera ekibiina obukulembeze obwatuula kuba nawulidde ng'agamba nti tayitibwangako mu lukiiko nti n'enkiiko zagendamu zibamu abantu abatategeera. Olukiiko olwasooka okuyitibwa lwalimu badeputy president 4, olukiiko olwo lwalimu president, olukiiko olwo lwalimu Secretary General, lwalimu pulida w'ekibiina era treasurer, lwalimu ba MP abasenior Honorable Muwanga Kivumbi, Honorable Namboze ne Honorable Segona mu absentia. Kati ate akeera atya ku makya n'agamba nti abiwulirira ku nnyimbe nedda ssebo weetikke omusalaba omutuufu ogw'5,000,000 ekisooka walimba ensi n'ogigamba nti gwe Mathias Mpuuga wali olindezo mu first quarter. Omwogezi wa gavumenti n'avaayo lwatu ofono opondo ku record n'agamba nti speaker yasayininga ebbaluwa negenda mu parliamentary circle Mpuuga Mathias ne bamuwa $5,000,000 kati parliament egenda kusasula sako yaayo
tegenda kusasula Mathias Mpuuga kubanga ne mu minutes ezayisa sente ezo person to holder zali with immediate effect. Nga kati bwe bamuwadde akasiimo k'obwa commissioner olw'okulemera mu ntebe y'obwa commissioner bamusiimye dda kamuyambeko mu kutambuza enjiri y'obulimba obukuusa n'obufere ku kibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze baakyo. Kati olaba bamusiimye kati lindako kikyotegeeza nti bamusiimye eza komisona ebina nazo ziri mu nsawo yatutte dda bazimuwadde zimuyambeko mu mirimu gino egy'okutatanya ekibiina kya National Unity Platform. Ate wano we nayogerera nti ebitana abikutte siwe nasaali wano siwe nali nekugamba nti waliwo olukiiko olwatuula nga lulimu ababaka ba parliament aba opposition nti baali 6 nga bagenze ne speaker nti era ne badiscussing emoluments tetwakyogeramu eno program. Lwaki tetujjukiza bannayuganda program eyo n'ogibazanyiramu tugiweyo lwakubiri lujja ndoza tujja kinoonya sabiti olwokubiri olujja bazanyire program eyo tujja kujjukira ennaku z'omwezi sinzibu za kumanya oba muzibateereyo ku page ezi zonna abantu baddemu bajjukire. Era nenkugamba nti NUP eringa nnyanja ekifu kyonna gwe ne bwolaba mamba nga yezze ng'ogamba emeondoka ameunyaka dakika zinayoyomba ameunyaka nenkugamba nti ffe tuli eri mu koona kubanga zino nsonga z'abannansi tetusobola kutambuza buyaaye ku bannansi n'obalyamu ebitumbuwa ate nolowooza nti ffe tugenda tukukumasuleti nga tukunyige masaji nga bannayuganda obaliddemu ebitumbuwa. Eyakukwasa ebyamabi nti abeerako ng'otembeeta Buganda emiliyoni ezo 5 ezikuweebudde yazigana artist kyokodde mubadde onaga nti ati abo bayimbi nga muyimbi nga artist bamuleetera 5 abe mutobonga naawe n'abagamba mutwale eri negwe deputy president leader of opposition noweebuuka era nosigala biri omukalukalu tajja busera anti ndi musajja asimanyi muferetibwa kakati omukalukalu tajja busera have no offense lwaki toyogera ku miliyoni 5 kale nti wazifuna. Oli nakugamba nti bakusiimye naye nga akusiimye be bali abaana abafunye sente bokka naziyisiza nga parliament yo temanyi anti parliament bagibuulirako lyeteeka Supreme Court ruling eri number Wilson Mujenyi bakubuulira otya bwokwata ku sente z'omusolo tuko kwa pamoja kakati bino bya mukalukalu era pala gwe bwowulidde nga ayogera byabadde ayogera owulidde abitegeeza tewaliwo yakugobye mu kibiina kya National Unity Platform era yegwe deputy president olulimi lwali lwangu nnyo just kyewakanya ne banno nobawe essaawa 2 mu nnyo ogenda oteeketeeka abaana bo ne mukyalawo kwe kuba nti weetondera abatono ne bagamba weetondera eggwanga damba ekyo kyekikwetaagisibwa tekiri awo kigambo kigamba nti ogobeddwa mu kibiina. Ekyokubiri kwe kuzzaayo obuvunaanyizibwa obwakuweebwa n'obuzaayo gye baabukuweera era kati ne baba nga babuwadde Honorable Zake Francis Butebi gwe mwagoba mu commission olw'okuba yali agaana okukkaanya nammwe kuba kati waliwo obujulizi obumala nga Zake yawandiikira commission ng'agigamba nti eyo enkola ey'okubba essente mpitirivu era ne bamusalira olukwesikwesi ennaku z'omwezi nga 10 March ogwokusatu ne bamugoba mu parliamentary commission ne bateekateeka omunyago Sadida. Ate era bino byonna kwekaza walabye ebibaddewo ku oli eyaleeta ekisawo kya jjajja bakuswazizza kubona yazire n'afukamira n'agamba baba niwe wenka gwe nina yegwe weka gwe nina. Essaawa zino ensonga eno eya accountability era njagala kwebaza mwenna abayivu
abali ku mukutu ogwa X ababadde nga muwomyemu omutwe mu nsonga eno ku nsonga ya reality ku butya ssente z'omuwomusolo bwe zikozesebwa lwa nsonga nti gwe walabye ne jjajja yatuuse n'amubuuza nti ayedde ne ssente ngambitirivu jjajja yabale tamubuuza ssente zalabaawo yadde amubuuza nti naye obubbi buli ng'otutte nnyingi muwala wange otutte nnyingi era ono yakoze byonna yafukamidde buli kizimbe ng'omuyaaye yenna omubbi kubanga ono naye n'agamba mafiya buli kazimbe wali ka classroom yakatumya erinnya lya abazzukulu ba Museveni abaana bonna abakozi bonna bali kuli ebiba asobole okugamba nti ye talinayo tabbo era bakkiriza mu taata n'omwana era n'alayira nti ffe tuli ku taata naki n'omwana era eyo nasinzira eyo nagaa nti Kadaga yanwanisa Kadaga yakola ki abalala bagamba nti abantu mwenda abo bamuwoze bakola ki kakati nagaa National Unity Platform basiyaga be bakola ki bonna statement zezimu statement za president za General Yoweri Kaguta Museveni statement za Anita Among statement za Kimanya Kabonera Abedi Bonika statement za Nyendo Mukungwe tukyayagala nakubogera manya why tunafuna ekitiibwa kipya kye tubawa kuba kiri bakyeyambudde nina kyenjagala okubuuza nga tunagenda wala mu nteekateeka ey'okwaziina leero ebadde ku sseteeserezo obigoberedde bulungi era obirabye waliwo statement ekoleddwa Mathias Mpuuga Nsamba nti tajja kuva mu kibiina kya NUP ani yamugobamu ekibiina yakitandika ekibiina kya NUP buli muntu yakitandika mu ngeri kakati naye alina ebirooto bye nti yajjira mwepuloni eyo gye yajjiramu ng'eriko ekigambo DP block kyali tekibangawo bantu ba DP kusala kuva mu kibiina kirala nga bangi bwe batyo baali oba 6 oba 7 bajja kitole era ffe abaawo nze omulimu gwe nakola kwolwo gwali gwakubambaza nkofiira era naafuna kaadi ye kakati naye waddembe okuma nti awo yatandikira waliwo abatandika ne president okuva mu kalulu akasookera ddala abo nabo obasanga ne bakunyonyola nti be bannannyini ye nga musulawo waliwo abantu b'osanga naga nti fenze bw'osanga labeja omumanyi labeja bw'aba anyumya ku Bobby labeja ayinza n'okukuba gwe kayongo naye wa Firebase yali eyo wadde ali manager we wadda aga nti fe omuntu waffe ffe tukoze eki waliwo KMXP bw'aba KMXP akubulira brand ya Bobby Wine toleeta ate byakyagula nyanza okuba oluyi era wabawo oluso okusuka omuwanga nti ffe kino ekintu kyaffe tukizimbidde emyaka mingi ffe tulina gye tutwala brand yaffe kakati bwe mpulira Honorable Mpuuga nga naye agamba nti founder wa DP block ekyo kituufu founder wa DP block naye nze kyemanyi ku kizibu kyabo ebiseera ebisinga tebagenda wantu webatanegosyetinze butavuganyizibwa tebagenda wantu webatanegosyetinze butavuganyizibwa kikyotegeeza tebaba mu kibiina nga tebasekiwalinze butavuganyizibwa nti kano kange neyo ne mwene yupi bali bajja bakikola kati kyova olowooza nti bajja bokka kati ewa aba founder ate nze yalekulira nentandika okukkiririza mu nsonga ze twali tulabye nze omwami Mpuuga bw'aba si mulimba okulaba gwe bwe oyagala okumanya omuntu nti mulimba olaba kino ekiriko vidiyo ekiriko ebifaananyi ekiriko adiisi ye akeera ku makya nagamba kakati mmwe mutusaasire kayongo ndeese wano nnyonyola ensi naye gwe olaba obujulizi obuliko ennaku z'omwezi nga 2 kumpi omwezi oba gwali guweze oba weeks 2 nga tebajjanga ng'obujulizi weebuli ne lwe bajja ne banne bagamba twajja ku olwo n'akeera ku makya yakanawala yakoba nti
nife twatandika ekisookera ddala ne mu mateeka ayo ng'owulira kano mu mateeka you can only cross a year to elections. Ate Mr. President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalondebwa mu Delegates Conference Kachiri. Era olunaku lwe baleeta ambuleera ne ku kitebe nze kugamba nti ne Honorable Mpuuga teyaliwo. Kanzije tutandikira Waiswa. Bagiyita Pal FM 17.9 ekkolera omuntu wa bulijjo. Adhan ku 17.9 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Chalkmail omutwe gukuluma musujja magulu mugongo oba teweewulira bulungi oli mulwadde oba olina omulwadde nywa eddagala lya Chalkmail lyongera abasirikale b'omubiri gw'amaanyi olwanyisa endwadde ezikuluma n'okutangira ezisobola okukosa obulamu bwo musange mu famasi zonna era yakakasibwa NDA nga bali wamu ne weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Honor, freshness you can taste. Ona akolebwa aba Riham nga bali wamu ne Aba Elimat Industries Limited abakuleetedde emifaliso gya Nice Form emigumu era nga miwangaazi mu buli kika nga bali wamu ne Smile Girls High School Ensangi ly'essomero likwata kifo ekisooka mu kubangula omwana omuwala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغامب مبكا وا الله okusaasira kwa Allah kubeere kuye n'emirembe idha sami'tum almu'adhdhin bwemba mulidde omwazinyi faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin muddemu ng'omwazinyi bwagamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Adhan ku 17.9 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Chalkmail omutwe gukuluma musujja magulu mugongo oba teweewulira bulungi oli mulwadde oba olina omulwadde nywa eddagala lya Chalkmail lyongera abasirikale b'omubiri gw'amaanyi olwanyisa endwadde ezikuluma n'okutangira ezisobola okukosa obulamu bwo musange mu famasi zonna era yakakasibwa NDA nga bali wamu ne weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Honor, freshness you can taste. Ona
akolebwa abaliham nga bali wamu ne aba Elimat Industries Limited abakuletedde emifaliso gya Nice Form emigumu era nga miwangaazi mu buli kika. Balina emifaliso gy'ababbebi egy'abaana b'amasomero abafuka ku buliri abakadde n'emirere mingi ate nga ne bbeeyi nsamusaamu. Gwayagala okusuubula emifaliso bbeeyi ne bakusuubuze bakubireko ku ssimu ku nooti 74 nooti emu 9954 wamu ne nooti 78 noote 56 nga bali wamu ne Smile Girls High School ensangi ly'essomero likwata kifo ekisooka mu kubangula omwana omuwala. edduwa ya adhan ku 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة kutusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne Qatar. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. abange mmwe abakkiriza mulalikiddwako okusiiba nga bwe kwalalikibwa kwabo ababakulembera musobole okubeera nga mutya Allah. eyo yebadde aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja bakubireko ku 0704 23 16 65. eno ye Ayatul Kursiyu ng'ekutuusibwako abafamire ya Muhammad Kigozi esangibwe Poland ne Switzerland. Tangasa ebiroto bya famire yo ne Star Times Solar. Solar ne jirako amataala ag'obwerere. TV geriko Star Times kabakusasulidde emyaka 2 byonna ku $5 buli mwezi. Kyalire ettabi lya Star Times oba erya Centenary Bank lyonna okwewandiisa okufuna Star Times Solar. Solar ne jirako eryandalika bejja garanti ya myaka 2 ng'era esoboka eri buli omu n'ensasula yaayo nyangu ddala. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 2 noti 1-7 oba noti 3-7 1-7 oba noti 8 noti 2 noti 555 oba kabuno bukutuusibwako Star Times Solar nga bali wamu ne Centenary Bank. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund paka ku bukadde 10. Okay, 17 wa Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Nze Kayongo Hakim ndine Alex Waiswa Mufumbiro ate tugere maaso n'okubanga tutunulira ensonga ennene obuli awo ezigenda maaso mu ggwanga. Wetugendedde mu bubaka tubadde ku nsonga ya Mathias Mpuuga ogamba nti kibiina kino yakitandika era babagezaako okumusindikiriza okukimugyamu berimba. Ekyo mu luzungu bakita hallucination kubanga tewali yamugambye nti ave mu kibiina. Tutegeraganya naye n'amateeka ga parliament tosobola